HAJJAT. So in our launch, omuntu asinga okuyimba ebyalabu. Ate nga tayimba byalabu byokka abuuza ebibuulirira mu abawala tomala gagenda. Abasajja abasinga waliwo akayimbako abasinga bagala ku kimu kutumanya. Abasinga bagala kimu kutumanya. Kati naye abakazi kitubonyabonya butayiga topapira mukwano kyo mala kukakasa tomala gagenda. Nakulonkinga Gabiri May concert, mega concert. Eyo omuntu ayimba ebyalabu ebirimu ebigambo no biri ebyebisoko ebimatiza ebissa mu mood. Ata crossinga borders ngolwaki babiwulira lave basonsomola wateba togayala tega akamasu omuli akanyewa banange omusajja gwo ngenda okwetegera emasu fembera Hajjat oli wakutega akamasu k'olwo okitegeera omusajja nina omutega akamasu oba okitegeera nina amagwa mumeme nina olimu ng'omukwano gusitusi Sophie nawe ogenda kutega akamasu Kyokka nkutidde nze maama kamasu omanyi tosobola kuyigiriza ky'otomanyi. Tobalaba wano bulijjo ba motivational speakers. Siri motivational speaker. Oli motivational singer. Anamba tega akamasu mba nkitegeeza. HAJJAT mwebaza yebali nnyo supporting industry yebali nnyo yebalire ddala ate bali supporting ne SOFIE NATONGO ebizzukulu bya Museveni abazzukulu mwena banange tubakodde banaye mujje tuwagire ki sexy mama ki baby mama aina maso agali romantic agali sexy. I love this babe. She's like this flower that blossoms even when thrown in ice. Kati no Rachel mwagala nnyo era ebintu bye binsanyusa amaaso geego agaalagibwa oba nange ngakolemu ng'emooleremu gezaamu tulabe yinza okubitunulamu obubi naawe ayina obulumi muli abaagala wiini bane mujje tugende mu wiini n'abanoonya ekisanja mwabeesimbyewo mwagala bisanja abamuludde mu parliament bbanga ddene temulina waaka mujje tubongere ekisanja nga tuwagira omwana ono naffe tujja bawagira we munaamuwagira banange nga nange munsabira nve mu buwulu moniya nzire mulavu moniya insha Allah. Toyinza matiza muntu nti oli muwulu. Obuwulu bunyuma si bunyuma nnyo naye ate si bulungi kati ebintu bibiri byawo bunyuma kubanga weekuza weesuza tewali akubuuza teweewozaako tewali akunyegako tewali akuboggolera tewali gwewennyonnyola naye mu bufumbo firimu tewafumbye emmere ono simala kati ate yewanisa waggulu biki bannange n'okukugana n'olaba firimu etali nsasulire naye ate tuganye nti si twena tukolerera kufumbirwa nange ngenda fumbirwa ku time yange ng'etuuse eri eyo Jud anaaba asaanidde insha Allah the one and only lakola ebikolwa kubanga namyalo ninamu ate saagala bakummenya mutumireko banange to this. I miss you. I love you all Ugandans, all Museveni supporters. Mwah. 2026.